Kati katugendeko mu katundu kaffe akatowakana gye kiri era nga ekiro ky'olunaku olwaleero tukuleetedde loole ezikola ng'eggaali z'omukka olw'ebyana ebingi bye zisitula nga bikola emirimu egiwerako. Towakana gye kiri. Kanyumero kaffe akatowakana tukuleetedde abavuddeyo okuyamba ku by'entambula nga basaabaza byamaguzi ebiwerako kumpi ebyenkana by'eggaali y'omukka. Kuno kubadde kuleetawo nkyukakyuka mu ntambuza y'ebyamaguzi ng'abakola loole Lukululana ate bongeddemu ebirungo. Wano loole zimanyiddwa nga Lukululana zibeerako ebyana ebisikibwa 2 ate nga biriko ebigero. Wabula ate abakola loole zino baleesewo enkyukakyuka nnene bwe baleese ezisika ebyana 4 n'okusukkawo nga mu kifo ky'okupangisa Lukululana 2 omuntu afunemu yokka. Wandyebuziza zino yingini zisika bino ebyana zenkanawo bunene. Ekituufu kiri nti zikolebwa mu ngeri ya njawulo etali ya bulijjo era eno gy'oziraba n'enguudo zibeera ngazi era nga mmotoka endala ntono nnyo eziyitawo. Bwe kuba kusomba amafuta loole zisomba amafuta mayitirivu nga kizibu okuba n'obuzibu mu ggwanga olw'entambuza yaago. Abazivuga nabo bakugu era balina byanjawulo bw'ogeraageranya n'abo abavuga eza bulijjo. Kiri bwe kiti lwakuba tezitera kukubwa bigwo nga bwe kiri ku Lukululana eza bulijjo ate nga zidduka emisinde mitirivu wabula enguudo gye ziyitira teziri mu busozi ng'akeerugogo. Loole zino abazigula obufukunya bwa ssente basinga kweraliikira emipiira gye bagula olw'obungi bwagyo nga loole emu esusse emipiira 30. Towakana gye kiri.